Kakaine ludanga bagamba tuolekedde ekiyitibwa exam eyo stress factor. Exam tuolekedde bigezo. Kakaine mu kaseera kano tulina we twatandikira waliwo kabaka eyajja ebbali n'asooka asumulula amazzi gambye ekikwaka n'ebigezo eyo stress factor. Teri gwe kita stressinga, teri gwe kitamalako mirembe. Waliwo abagenda maaso n'okwetegeka. Ono yayiwako obuwaani nga bagamba John Lloyd Virgan ye nannyini sinema asoose. Waliwo betwekanya abagenda maaso n'okwetereeza mpozi kugasseeko n'okwetegeka. Ono yakwata ne ku mutima. Namba 2 nga bagamba Gema Kyani genda kubeera muzanyi. Buli omu yeetereeza ono kyava tereeza n'obulawuli. Tayagala kwekwasa ati ate bw'abaddemu enfuufu. Namba 3 nga bagamba Adabeka naye agenda kubeera muzanyi. Unaweza kimusobola okukikola kubanga mazima gali nti mbadde nkigwana era nga nkikoleredde. Polinia naye agenda kubeera muzanyi. Waliwo amira ku makerenda kyava asooka aliteekayo yaligaya na bugaaya afunamu engeri y'okkankana. Bw'amala oddigaya n'alyoka asetulika mu mbeera. Waba watereze tayi bulungi nnyo kyava agisiba n'enywera. Namba 5 nga bagamba Lukumambuli agenda kubeera muzanyi kwanywa kwa sinema. Bonna bali mu kwetegeka, bali mu final retouches. Terikola nsobi unalimu olwazaala nga bagamba Nama 6 agenda kubeera Jim Mystery. Laba uno yasiba bulungi nnyo n'enviiri n'asooka aginyweza. Waliwo yateeka ebbali ka plasita ku kigere nga tekirabika ebadde emunyiga. Nathaniel Cox naye agenda kubeera muzanyi. Waliwo eyajja ebbali asooka alongoosa essaati waliko engeri y'ebicaafu. Bannaye nsobola okugezaako okukola buli kimu. Ono yasooka nakusaa bulungi nnyo. Namba 8 nga bagamba Chuku Iwuji ne Colin Solomon bonna bagenda kubeera mu sinema. Oluvannyuma lw'okwetegeka ono yakebera ku budde gabika essaawa ziweddeyo. Katonda watu buli kimu kyonna nga bamaze okwetegeka bali beetegeka mu bunnambiro. Mu kaseera kano bakoze ebbali kino kye bayita examination room. Baba bagitegese bulungi nnyo, bakandesi baba baspacinze, terikola nsobi. Buli kimu kyonna kitegeke bulungi. Abaali batuddeko ku bigezo bya P7 bozi gogaseko S4 ne S6 ebisembayo mwemusobola okugezaako otegeera kiki ekitegeeza okutuula ebigezo. Buli kimu kyonna kiri set. Gambye ekyo kye bayita examination room. Mu kaseera kano ebbali weggula kakaino bakandetsi bajja be bano abagenda otuula ebigezo ne bayitawo kinoomu. Buli omu yamaze okwetegeka n'akakasa nti kati wayolekera ali set era ali settled. Bajja buli omu amanyi w'alina okutuula kyenva basooka bakakana. Ono yazze amaaso emabega. Buli omu n'asooka assa ekikoowe. Wabula tetunaba kutegeera ebigezo batuula byaki. Ono kandidate namba 1
baba wadde akapapula moja waliwo ne kamera sebo ala kyava akazzaawo tolina kebera mu kaseera kano gaadi yajja alina okuuma gaadi bwajja n'atuula ebbali alina n'oluto kyabika bino ebigezo biri sirias ala ne wabawo kabaka eyajja kyava atukira munda wuliriza wekkaanyi bw'atuuka ebbali kyava asooka asirikirira wuliriza I am the invigilator. yabagamba ngenda kubeera invigilator Carefully to every word I say. era mwegendeze buli kigambo kye njogera I won't apologize for the hardships you... ngenda sooka neetonde ku bizibu bwe muyisemu otuuka wano The pressures and the pains were necessary. pressure ng'ogasseko n'obulumi bwe muyisemu bibadde byetaagisa okujja wano mu Dark times, and if you can't survive our selection... bwe mubadde temusobola geza kusurvivinga selection yaffe Many highly qualified candidates have tried to reach this bangi nnyo ababadde qualified abadde baagala otuuka wano we muli naye tebasobodde mwe mutuuseewo final stage lies before you. era nga bagamba nti eno final stage ebali mu maaso gammwe And your goal, which is to join our esteemed... bwe muba mugezezaako okuyitamu wano kiba kitegeeza mugenda kwegatta Yes, it will ku pulogulaamu yaffe room with a contract of employment, era nga tugenda kuba tubakwasa contract y'obukozi bus fare home. anabatasobodde ogenda kulinnya baasi oddeeka These trials, you've gained some idea of the power of this organization, so believe me, abamukuma okusiya ku process gye muyise musobodde ogezaako okukola ku buyinza bwe tukozesa law. wano tulina tteeka lyaffe The rules in here, tiwali mateeka malala agakolawo rules. okugyako amateeka agaffe There is one question before you. waliwo ekibuuzo kimu ekiri mu maaso gammwe era nga twetaaga ansa emu yokka Communicate with myself. temulina kwogera nange wadde n'omusajja oyo ayimiridde ku mulyango muwulire If you spoil your paper kasuukizaako okunoona olupapula lwo accidentally, ng'okigenderedde oba accidentally fine. oli disqualified If you choose to leave this room, bw'ogezaako ofuluma ruumu eno oba oyagala kojoba oba ki disqualified. ogenda kuba disqualified Any questions? waliwo abuuza ekibuuzo kyonna Best of luck, ladies and gentlemen. kambaagaliza emikisa abaami n'abakyala We're giving the 8 of you tugenda bawa eddakiika 8 mwena 8 ogutudde wano 80 minutes for you to eddakiika 8 join us. ze zigenda okuditamininga emyaka 8 gy'ogenda okumala naffe 80 years of your lives. emyaka 8 egy'obulamu bwo gy'ogenda okumala naffe Begin. ndowooza mutandike wabula owulidde amateeka agagenda oba disqualifyingisa singa baba bagezezaako gamenya babagambye takkirizibwa communicatinga n'omwami oyo akutte ku ofuluma evigilator oba guardian ali ku mulyango singa okikola obeera disqualified tokkirizibwa kwonoona lupapula lukuweereddwa mu maaso go accidentally oba intentionally obeera disqualified tokkirizibwa kufuluma room oba ogenda kukojoba oba ogenda kukola ki kasita ofuluma obeera disqualified ge mateeka asatu g'abawadde nasemayo nga ababuuza waliwo abuuza ekibuuzo kyonna nti tiwali azemu buli omu n'asirika kati batunula olupapula naye nga babagambye nti waliwo ekibuuzo kimu buli omu kye bamuteredde maaso awo bonna bagenda okwekkaanya nga olupapula lukawo tekuli kibuuzo tatugenda kuwandiika ki eno selection process bavudde mabega eno ye final stage ayitamu waneeno babawadde eddakiika 8 ayitamu waneeno kiba kitegeeza agenda kufuna omulimu mu kampuni yaabwe era ogenda ogezaako ditamininga emyaka 8 egy'obulamu bwe bwonna basooka ne basirikirira ne basooka beebuuza katugenda kukola ki ekibuuzo tebakirawo ku lupapula lukalu omu n'asirikirira kigenda waliwo nakyala yasooka n'atunula bali waliwo kamera kyava akwata penso najja atandika okuwandiika njagala wekkaanyi atandise okuwandiika kamera nerengera I believe I deserve nzikiriza ngwana kigenda aba awandiika gadi n'akwate kuba okuvaayo kyava atuka wali n'amukwata ku kibegabega kikyate oli disqualified gwe katonda wato bamwetikirawo bamugambye ali disqualified ninga badde awandiika wayitawo gasi yagende bweru bana ebibuuzo babiddamu batu kati mwakakole ntya oli disqualified katonda watu kiba kitegeeza toteekeddwa kuwandiika ku lupapula wabula ekibuuzo ogenda kiddamu otya
buli abadde akutte pesho n'asooka agiteeka wansi. Mama nyabo ala oli ekimutwakize bwe lukuwandiika kali ekibuuzo oba ogenda kiddamu otya tufudde ninga babakamye nti buli omu alina ekibuuzo awo ku mmeeza oba ekibuuzo ekibatolera ku mmeeza kiri kimu era nga beetaaga ansi emu yokka ninga tewali yategedde ekibuuzo kuba olupapula lukalu kyokka bwewandika ku lupapula kiba kitegeeza ogenda kuba disqualified ono kyava asooka alowooza ninga abagambe nti amateeka agakola wano ge mateeka gaabwe gokka era n'abawa amateeka 3 ge balina okugezaako okugoberera ngasooka n'asirikirira boy yatule walise yawe where go storage Listen. uliriza abai It's not about what he said, you know. tekiri ku kiki yayogedde kiri ku kiki atayogedde owulira Attempt, right, to communicate with myself. yatugamye nti tetugezaako okwogera naye wadde okwogera ne gaadi kiba kitegeeza tiyatuganye kwogerezeganya ffe mbu tekiri ku kiki yayogedde wabula kiri ku kiki atayogedde gwekifunye kiba kitegeeza tibasobola okommunikatinga kubanga yabagambye amateeka agakola wano ge mateeka agaabwe gokka era n'abagamba mu tebakkirizibwa bageza communicatinga naye wadde gaadi ali ku mulyango singa bakigezaako babeera disqualified then basobola okugezaako okwogezeganya bokka na bokka. The answer is about the question. Banaye tekiri ku ansa kiri ku kibuuzo. About 74 minutes left. Ekibuuzo kiri kiko ntusigaze eddakiika 7 mu nnyo okukitegeera. Down. If it takes 73 minutes. Ekizibu ekiriwo nti tuyinza okugezaako kitegeera nga tukitegeredde oluvannyuma lw'eddakiika 7 mu 3 kyokka ate nga kitwala eddakiika 7 mu 3 kiwandiika wansi ansa yaakyo. Why? We're in competition. Why should I help you to be? Banaye tulina okugezaako okuyambagana kono tuli mu kakubagano lwaki mba nkuyamba ompangule. But to establish the question, we have to work together. We have to cooperate. Yabagambye ekya ansa tusooke tukiteeke ebbali. Wabula okutegeera ekibuuzo tulina okugezaako okuba nga tukolagana. Mulabye mutya? What does it come with it? A job you fucking kill for? If I give them a little simple written answer. Mwe mulowooza kigenda kubeera kyangu. It's compare and contrast. Bwemuweeyo ka simple answer, compare and contrast. Mulowooza bwe biba tebibadde bono basajja si baziru. This, right? It needs initiative. Observation. Tulina okubaako engeri gye tukitandika, tulina okwekkaanya. Interplay. Tulina okuba nga tukolagana wamu. Okay. Right. Omusajja kyayogera kituufu. A confusing, time-critical situation. Kyemulina okugezaako okumanya tuli mu mbeera ekyasinza okubuzaabuza kyokka tetambulira ku budde. Bwe tusiwa obudde butugwa omusajja tuwadde eddakiika 8. We help each other until the playing field's open. Tugezeeko okuyambagana. Each man for themselves. Oba si ki buli musajja asigaliyo ku lulwe yekka munaasonyiwa bamaama. Are we agreed? Tukiriziganyiza ku kino kono ye tewali tabu. Kakino bagambye balina osooka okwe-establishinga question. Ebya ansa bajja bitegeera luvannyuma buli omu ajja kuteekawo ansa gy'ayina. Wabula okutegeera ekibuuzo balina kikola bomibiri. No name. Oba bonna Not real. yamuyita Gandhi. Not written on this. There's got to be a reason for that. Kono tompita Gandhi nyina erinnya ko tetwogera amanya balina ensonga lwaki bawandiiseko candidate number 1 paka ku number 8. Let's make this easy. Nze ngamba tukifuule kyangu tuyite bwe tuti. And visual. Tukikola okusinziira ku ngeri gye tulabika. Omanyi? You're black. Bwe ngenda kuyita black lwa nsonga oli muddugavu. I'm white. Nze ndi mweru. You're brown. Oli brown. We've got blondes here. Tulina oli ow'enviiri za blonde. There. Tulina owa brunette. Dark, I suppose. Tulina ow'enviiri za black, dark. And then last as well as least, we've got deaf. Wesebo kiggala gwe tugenda kuyita defu. Basezeho bagezeeko communicatinga kubanga kyo kirabika tebaakibaganye. Tough last round. Yeah, whatever. Kaakati Apart from your grossly insensitive. ng'ovudde ku ngeri gy'ogenda maaso n'okinnyonnyolamu olw'obyebukaba n'engeri y'obusiru. I'll take Brown over Gandhi. Nze ngenda kusigaza erinnya lya Brown mu kifo ky'okumpita Gandhi. It matters. Naye ligenda kukozesebwa wano mu ngeri yeetaagisa. Okay. Basooseeko wa code names. Wabula kati ki ekiddako? Baagala ku-establishinga question.
bagala soka kumanya ekibuuzo kiri kikuba teri amanyi kibuuzo ebya answer buli omwajja kuddamu answer gy'amanyi. He hasn't forbidden us to stand. Naye mukimanyi nti okusa kubyayogedde teyatukanye kuyimirira. N'asituka. Agenda okuzza amaaso ga talina kyakola. Okay. Kano kaabagambye kaise ka white. Nti kino kiri ku ki kyatayogedde. Amateeka asatu ge yayogeddeko ge tutalina kumenya. Naye ebisigadde tusooke tubitunulemu. Teyatukanye kutambula. Teyatukanye kuyimirira. Okay. I guess moving about is okay too. Nze ndowooza okutambula n'okuzanyazanyamu tekirina tabu. Exciting, was it? What if the question is written down? Naye ekibuuzo bwe kiba nga kyawandiikiddwa naye nga tusobola kiraba n'amaaso gaffe. Thank you. Awo otandise okulowooza. Or a watermark. Kiyinza okubeera nga watermark. Possible. Kwegamba nga kiri munda mu lupapula. We're hidden. We'd need something. Ebiseera bisinga ebintu ebibeera watermark oteeka kireviewinga na scan. Oba osanga kyetaaga ku reviewinga na kitanga right. N'asooka ateeka ebbali. Right. Wa. Those are halogen. Ezo origin. Those aren't. Naye ate ziri si origin. Lwaki tetukozesa ziri lights? I'm buying you now. Teziruma lwaki tokwate kuba n'ogendayo n'olaba. Lwaki weesiba kungi. Wabula woyononera olupapula lwo yabagambye oba intentionally oba accidentally obeera disqualified. Yeah, they're not. Kati olupapula lwo olina osooka oddukwata ng'akalira k'omwana. Clark, how hard can they afford to make it? Agenda okeberawo nga tewali. Baagala sooka kulaba kitangaala. The answer. What if it reveals the question too? By shading the page like trace. Naye bwe kiba nga bw'oba oshetiiza olupapula osobola okugezaako okugyamu ekibuuzo. Remember what he said. Mujjukira kye yayogedde. Spoil your paper. Kasita oyonoona olupapula lwo intentional oba accidentally obeera disqualified. Kati weegendereze ekyokola olupapula lwo. Anyone certain they know what his definition of spoiling is? Si kiwa nti ku mwenna mumanyi definition ya spoiling. I'd throw some ideas. What if the questions are hidden in the paper? Kale ekibuuzo bwe kiba nga mu butuufu kyo kikwekweddwa mu lupapula. A different answer. Nga buli omu alina ekibuuzo naye nga kyetaaga ansa ya njawulo. An answer is required. Yatugambye nti ekibuuzo kitutoledda mu maaso g'emmeeza Question. nga ansa emu ye yeetaagisibwa. Let's cross that bridge later. We can. Ebyo tujja kugezaako bitegera oluvannyuma. Not necessarily. Kubanga kiraawo bwe tunaaba tufunye ekibuuzo tujja kumanya ebisigadde. It can only be revealed using a different method. Ono yabagamba nti kati bwe tunaaba tusudde ebibuuzo nga bya njawulo nga buli kibuuzo kyetaaga method njala Oh, they could. okukitegeera. One question printed on only one of our sheets. Oba si kinga ekibuuzo kimu kye kiteereddwa ku mpapula zaffe. Some testing. Everyone up to the light. Nze ngenda bagamba mufe mu byokwogera tusooke tugende ku kitangaala. Unless you want to make a list of our brainwaves, right? I suggest. Okujjako ng'oyagala kyankalanya bwongo bwaffe naye siraba option ndala yakutegera kibuuzo. Ekibuuzo kirabika kiri mu papula naye nga tosobola kiraba na naked eyes. Kati option gye balina kukozesa kitangaala kwekkaanya kulaba kibuuzo kyeki. Naye ng'abamu babadde beemulugunya. Oyinza okuba nga buli omu alina different kibuuzo. Ate nga buli kibuuzo method y'okukinoonya okukiraba njawufu. Ate nga buli kibuuzo kirikwayalinga answer njawufu. Katugenda kukola tutya. Bamugambye gwe sooka osirika ebyo tujja biraba oluvannyuma. Buli omu n'ayolekera ku kitangaala. Leeta olupapula lwo maama. N'akwata olwono kyava luyisa erudda. Naye nga bonna tebalina kye balengera. Weebale nnyo nnyabo. Kiwedde. Kitangaala kirabika kigaanyi. Kino oba atambula kyava asooka ayimirira. Gwe Dave storage. Dave. You don't want for small talk, are you? Kirabika gwe toli muyogeze ennyo. Sooka oleete tulabe. Girabwe tulabe. Relax, you get it back. Kaakana ate oti olupapula ngenda ddukuddiza. N'akwata ekkubo. Eddakiika ziggwayo. Kakale baali bakayita. Bakatambuza kati bali mu dakiika 66. I think we can strike light off the list. Ndowooza ekitanga tukijje ku lisi y'engeri y'okugyamu ekibuuzo. Ono yatunula. Light is a spectrum. Manyi bagamba nti ekitangala spectrum kwegamba. If we can see, Waliwo light gye tusobola okulaba. so light we can see. Ne wabawo ne light gye tutasobola kulaba. Infrared, X-rays. Kwegamba waliwo light ezitambulira mu infrared, X-rays n'ebisigadde. This must be visible, even if the light isn't. Source eteekeddwa okubeera visible newankubadde light ye baterabibwa. Kiringa bw'onoolaba nti mu bwengula watera okubeerawo kye bayita musoke. N'omanya nti musoke akozingibwa kino ne kino. Ebiseera bisinga abeerawo mu bbanga naye nga tosobola kugezaako mulaba.
kanuli abagambye nti waliwo ebitangaala bye tutalaba naye nga ate source ebeerawo katusooke tunoonye light eyo gye tutasobola kulaba tunoonye source yaayo. Find the light switches. Musooke munoonye switch z'amataala nagera otambuza amaaso. There aren't any. Ekyewunyisa mu lumu temulimu switch z'amataala. And If you choose to leave this room for ate singa mugezako ova mu lumu emu Fine. mujja kubeera disqualified mbu munoonya switch z'amataala. There must be some way to trip. wateekwa kubaawo engeri gye tusobola okuggyako amataala gano oba sijja okuteekako agali munda wano. It's emergency lighting. Zino emergency light So let's create an emergency. kiba kitegeeza tulina okuyetinga ekintu kya emergency gasobole okweteekako. Well, it's less risky than doing nothing, isn't it? Kisingako kubeera wano nga tetulina kye tukola. We tried this and failed. Singa tugezaako kino ne kigaana njagala mukimanyi Blackout. tugenda kuba tutomedde blackout. Tusazeewo ki omuyagamba tulonde kageno balina okuliyetinga emergency basobole okugezaako okuteekako amataala ge emergency wabula okuliyetinga emergency balina okugjako gano agaaka. Ono abagambye singa tukigezaako ne kigaana tuba twolekedde blackout tugenda kubeera mu kizikiza naye tebalina option kwe kuyitawo ne batandika okwasagana njagala wekkaanyi nagambye tuli kayitibwa ekigezo. Kagalino bakasiiza anti n'agali waggulu kalina okwasibwa. Ono alaba brown kujja bagakubi wabula beetaaga amataala agakakala enjawufu kye balwanako sofa kati geza ku revealinga kibuuzo bamanye ekibuuzo ky'abasajja kye baabuuzizza then balyoke bafune answer kati ag'emergency geeteekako. Nice. Kirungi Very nice. mbutuufu kirungi tugafunye. This is blacklight. Ono blacklight Platforms used to reveal the security symbols. ono gwe bakozesa okureviewinga security symbols kwegamba kino bakiyita blacklight nga bw'onoolaba akasente akacupuli mpozi mugasseko ne koligino n'okayisa bwoti mu kitangala bwe kiti bwe kibeere kigezaako okureviewinga security codes oba symbols ze baba batadde mu bintu credit cards oba tugeze ne mu ssente. Room reacted. Kati bagenda okuyisamu bwe bati Dialogue now. nga tebalina kye bafuna. We should keep going. Ono yabagamba mbu ekintu kye mukoze Eh? mukyankalanyiza room negezaako kureactinga kati tetukyalina kye tukola tetukyalina kyakola okugyako kugenda maaso. Wasn't visible light you said you wanted, yeah? Mwangambye nti mwetaaga visible light Invisible to me. kati eno teri visible. For it. Why? Ultraviolet. It didn't work, but it was worth trying. Tekikoze naye ate tubadde tulina okugezaako. Eno yagenda okwekkaanya So we should come out of here with great tans. nga mu light eno mulimu ekintu ekirayi ky'enjawulo knock these out too. ne gano tulina okugaasa musooke mujje mulabe. Top halves of these strips aren't lit. Ebitundu bya gano ku swipes zaako zo tezaase. Kiba kiraga nti ate waliyo ekitangaala ekirala ekirina okwaka. Okay. Waliwo agataase bw'otula woosi wansi waliwo ag'ekitundu agataase kene gano balina okugaasa gali gasobole okwaka amalala. Ono agenda okugjayo bw'ati waliyo agafulumya kala bweti Infrared. gano galika ga infrared That exposes something too. ekyo kirina kyexposinga. But yes, art historians use it to make reflectograph. Ba artist historians bagakozesa ogezaako okureviewinga ebiba bikwekeddwa mu bisiige ebyedda. Infrared yekala gye bakozesa ogezaako okureviewinga ebyali byakwekebwa mu art owedda. Okay. Katulina okuwona ne ganaga aga blacklight nti butereevu. Njagala wekkaanye lwojja okanyonyoka kawa obudde bw'oba tosobola ng'obwongo bunafu bambitandika onoosonyiwa gye bava bakoona gagayina aga infrared ne gaaka ge gano rodi gayogeddeko ati historians bagakozesanga ebiseera ebikaddogezaako ku reviewinga ebyakwekebwanga mu bisiige. Kale mudde mugezeeko nateera. Anyone? Mwina kye mufunye bannayi? No. Katonda wattu.
Okay, now, kakati let's get off the lighting. If you can provide a better alternative. Any alternative. bw'oba tosobola gezaako providinga kono alternative yonna bakayisawo n'eddakiika 2 malambirira. And this is an origami exam. oba osanga ino origami exam bana bajapani edda bakola ng'obubaata. Yes, it is. But only your sheet. yamugamba nti gwakabaata kazinge naye ogenda kuba oyonoona olupapula kono bwe kiri bw'oyonoona olupapula lubeera disqualified naye bwe lubeera lulwo. Piece of paper? No, this is more than that now, isn't it? kano kati tekali just a piece of paper. It's for material. njagala mu kitwale nti negenda kubeera experimental material. Your paper. omusajja yatugambye nti singa ogezaako kona your paper which means luno si lwaffe oli bamututte ennyinirwo It's gone. kati kagenze negenda kufuuka experimental material. buli kimu kyonna tugenda kigesiza ku luno lukwa kyetwetaaga kyetuba tusooka okukola ne basooka baluyisaako balina okukola tracing balabe brondi kyeyabadde abagamba bagenda okwekanya nga tewali kivaayo. Well, congratulations, Blonde. weebale tuuka ku bwanguzi ku wa brondi kirabika naawe kyewabadde olese tekikola. Action, you know. We could be missing something obvious. tuyinza okuba tulina kyetumisinga ekiri obvious musooke mulindeko ndowooze Not work. ekitanga tekikola Does not work. penso okutresinga tekikola Liquid. tusigazaayo mazzi musooke mulindeko najja akayuze gira bwoti Right. bali ku lutawo lwakumanya kibuuzo. Get it. kibuuzo kifuse ekibuuzo kakomberere Oh, Marks, maybe we need some. kafujjirire Now. What are you going to do with your... bw'ogenda kwesa kikookute Actually, we do. twetaaga okumanya Watch. You can hold it for me if you. yange olabe kyengenda okakosa osobola n'okukwatirako oba tofuddeeyo. That's nja kwetaaga owa brondi right. bwe singa okumatira Necessary, right, brother? kale kwe kujja agezeko okufukira akapapula. Good. That's not going to burn the question out, you know. ekyo tekigenda kujyayo kibuuzo kyokola owulidde. Wish you would. Great. Pissing contest. mbutuufu bwe kiba nga kyekijjayo ekibuuzo tuba tugeze mu mpaka za kufuka. yajja yekaanyi Anything? kati olina kyofunye gwe white. I can't tell yet. It's all yellow. sisobola babulira lwasonga olupapula lwonna lwa yero lusitule mu bbanga. Glove oblige. onoonsonyiwa bw'oba ompadde giraavu tewali tabbu. Out of ideas? kale ebirowoozo bituweddeko dakiika zino zigenda ziri mu 57. mumanyi Giving up so easily. Black with 57 minutes on the clock. kineewunyisa black oba okubanga otandise okupowa. Top. tusigaze dakiika 57. Think. abaayi mulekerawo okulwana tulowooze. baba bali wano kwe kulira ono ng'atintima gwe bakazizaako erya defu kali atintima kyono gasiya. Last. He speaks. oluvannyuma ovuddemu ekigambo ssebo tegeno yalina engeri y'obugiraasi ku mmeeza ye. oliwo watintima butiti tumanyi lwaki atintima. Anyone speak French? ayogera lufalansa vovoyera. Can you see? osobola okulaba vovoye. bano beebuuze kikyagenda mu maaso n'okwogera tebakitegeera. Kiki? No. See what? What? Pretty colours? agamba mbu simanyi alaba kona alaba ki pretty colors Yourself. mbu yeerabamu vovovoye It shows you yourself. mbu kiraga gwe kennyini. And then there were 6. kati kirabika tusigadde mukaaga. Well, he's done nothing for me either, has he? talina kyakoze kuno era talina kyankoledde kujjako okubeerawo nga yasema bwasami. erabika alimu akatalo okusinziira ku process engeri gye tugiyiseemu. Alright, that's enough out of you, son. wayerekerawo gasasiwo tetwetaaga kumanya owulidde sirika Fucking philosophers. fucking philosopher. Thank God that this world belongs to the doers. ensi eno y'abakozi wabula si y'abalowooza. but doers not thinkers. Now let me advance one of my own. kale mubadde theorism kanjogere ku yange. Is not an exam. nze nkiraba bino si bigezo Conventional sense anyway. kusinziira kwegamba kale kanjogere mu njogere entuufu. You can ask for a more representative group to qualify for the final. mu butuufu bw'otunuulira abantu abatudde okugezaako qualifying ofuna ekifo kye twetaaga. Women entered this room all from abasajja bana ng'ogasseko n'abakazi bana tuyingidde ruumu eno naye nga ffenna tuli ba kika kya njawulo
Ochiraba. Convenient, that is. Nembo tufuko chitunule olabe. What are you saying? Wechicho otegeeza. They rigged the tests. Ti testi bagikyankananyiza nga kyebagala ffe tuba tutuuka wano. Group dynamics. Nga baagala gezaako kubanga batuselecting okusiya ku group dynamics. Mulimu omungereza, mulimu omuddugavu, mulimu sikagamba kala zaawukana. Ebika by'abantu baawukana ng'ogaseko ne kalitya zaabwe. Bonna abatudde wano. Ye Brown bw'agamba. I guess they're watching us right now. Nti wabateeka okuba kati batwekkaanya. Wuliriza. They'll be XVCs mostly. Bayinza okuba ba XVCs oba osinga. Probably left the incubator when they realized their little startup had struck the mother load. Nga baali tebasobola gezaako kugenda maaso na kwalula. Sure. Ne basigala batono. They joined the board. Secured Ne baba nga baasoma ebikolagana ne bizinensi. Ne beegatta ku boodi. the right to have a little fun. Ne bagamba ke kaseera bafune essanyu. You don't think they have better things to do? Nebuweza tebalina birungi byakola okusinga okuba nga basibira ku ffe ensimbi zaabwe. Like what? Nga kyoba. At their level, Okusirya ku ssali balimu kati. motivator. Sente ziba tezikyali makulu gye bali okujjako okukola ebintu ebiri risky. Type A's like us. Ba A's nga ffe. Trained by their investment companies, they're still betting on ideas today. Lwakubanga kati investment companies zaabwe bakyasiba ku birowoozo byaffe kati ne buli kati. Who'll decide for the question? Kati bo bali awo basibye ssente nti ani ayinza okujjayo ekibuuzo. Ani agenda okupowa? Under the pressure. Ani agenda opoosya ku pressure gye batutaddeko? Bwe bo bali mu bintu bya zaala. Could just Oyinza okuba oli mutuufu, Wanna bet? oyinza okuba oli mukyamu, kono osobola okisibako ensimbi. I wouldn't if I were you. Singa mbadde gwe nakyasandisibya ensimbi na musajja oyo. Because he is one. Oyo Brown ayogera nga muzanyi wa zaala lwansonga muzanyi wa zaala. Yeye, And you ate gwe nnyabo, are a shrink. oli shirinke, n'akanyuga ekinusu. Psychologist or Oli psychologist oba psychiatrist. I forget it. Bibiri ebyo bintera okunsumbuwa. Spends drugs to control. Psychiatrists are dispensing drugs ogezako teeka abantu mu moods. Wabula nze nasoma kye bayita human behaviors. Kibategeeza nti ye psychologist. Decided in all of its forms. We're pawns of the gods in here. Kye mulina ogezaako okumanya twafuuse empiki z'abakatonda wano munda we tuli. Games are played to be won. Kye mulina okumanya nti emizannyo gizanyibwa kuwangulwa. As individuals. Naye ng'omuntu, Only way for them to win is for us to lose. kali engeri bo gye bateekeddwa okuwangula ffe ku luzinga. Have you thought about that? Ekyo mwakirowoozezaako. Bwe tuba nga tuli mu kazannyo kaabwe, You're wrong. oli mukyamu musajja gwe. There's no them watching us. Teriyo batulaba. CEO is hands CEO omulimu guno gwa kampuni agukola bw'omu yekka. company. Abasigadde bonna babeera nga basekuritale be. No ordinary selection process. We're special. Ate kye mulina okumanya tebaatulonze ng'aba bulijjo ffe tuli banjawulo. Besides the invigilator, it's him. Era ng'agamba ng'ovudde ku invigilator, CEO ali omu yekka bw'ati talina boodi. That's how he likes it. Ye bw'atyo bw'alwaninga kampuni ye. How'd you know all this? Kati ebyo byonna obitegeddwa otya ggwe? We're wasting time here. Banaye tumala budde wano twandibadde tufokasinga ku kyatuleese. Somehow I suspect. Mu ngeri emu oba endala ze nyina kyensuubidde ekibuuzo kyendeesi kiteekeddwa kuba at least kirina bwe kintuusa. How did you learn that information? Ono omukazi w'enviriza ddaka wategeddwa otya information eyo ku CEO? I don't know anything about the board. Gwe wategeddwa otya ebya boodi? Kono sina kye nategedde. Nakoze educative guess. You Kwe gamba nateebereza ng'eyasoma. like. Wabula gw'okoze analysis ku CEO wa company. Lindako. Why weren't you? Anti ffenna baatulonda bulonzi bali kono nedda. Heard there was a vacancy in a. Nze nawulira nti wano waliwo omulimu. We all did. Nengezaako ku applyinga ffenna bwe twakola. Then you want to work for this company and jump through. Kinneewunyisa okuba nga mwagala okukola ya kampuni eno ne muyita mu bizibu byonna naye nga temumanyi kampuni gye mugenda kukola bakola biki. And benefits, okay? Nze nasoma kimu salary ng'ogasseko ne benefits ze batuwa. Possibility in a Fortune 500 company N'ekizula nti senga nfuna possibility ekola mu kampuni eno. industry. Kisingako omulimu gw'oba ofunye mu companies bitaano ez'amaanyi walala. Nah. The deal was no questions asked. Diiru teyaliko bibuuzo. Kale abasigadde kirabika bo bababbirako bubbizi nti waliwo omulimu mu kampuni eno. Naye ate abasigadde balabika baali bategedde nti waliwo omulimu mu kampuni eno ne bagenda bafuna applications ne baapulayinga. Yeah. Gwe waapulayinga nti ye nange naapulayinga. Prestigious. Why they need to advertise? They didn't. Lwaki kati balina okugezaako kikubira akalango kono tebaakikubira kalango. Well, I wouldn't cry. Vakansi tebaagikubira kalango. Got the edge over us now. I really had you work that one out. Well, you're wanted, aren't you?
They invited you to apply. mwe babayita mukwateko mujje mugezeko kwa applyinga. Disadvantage because you show the initiative. Kino kinawunyisa okubanga ffe tuli disadvantaged. mwe abasigadde at least mwafuna omukisa ogezaako okumanya eby'omulimu. kati njagala mutunyonyola omulimu guli gutya mu kampuni waneeno. I have that information. Yo information kyebagituwa. We don't know any more about the job than Tetulina kye tumanyi ku job description. company, and believe me, Ffe kye tumanyi kiri kimu kyokka eno kampuni y'amaanyi. Ate muzikirize kye mbagamba singa ofuna omulimu wano ne bwe guba gwakwera oba osinga omuntu omulala yenna mu kampuni ey'amaanyi. Achieved. That's all you need to know. Oh, then so tell us about it. Kati mutubulire ki ekigenda maaso ku CEO wa kampuni. Chief Executive Officer. Mutalina board. 10 years ago, Myaka 10 egyayita emabega. all around the world Baali bagamba nti abavubuka abato baali bafa endwadde ya virus buli lukya. read about that. Then a medical research Ninga bagamba nti waliwo medical research yakwata ekkubo n'avaayo. rate halved in N'abaako eddagala lyakola eryatandika okgenda maaso n'okuwangaza obulamu bw'abantu. health industry with a turnover Era nga bagamba nti mu health industry in a market mu nsi yonna yakyasinze. billion. Era yahitinga n'afuna amagoba ga 20% World's 8th billions. economy. Next year that rises to 6th. Katonda wattu. You may have read about that too. Muteekwa kweyo at least mwagezaako bisomako. Biorg. Gwe nnyabo 80 minutes To determine the next yatugambye tulina eddakiika 8 ogezaako determininga emyaka 8 egy'obulamu bwaffe mu kampuni eno. licensed drug. Longevity oba obuwangaazi kyekintu kye bakyasinza okukolako waneeno mu kampuni. They announced a hiring freeze last year. Everyone knows. Katonda wattu. Clee, that's true. Omwaka ogwayite mabega baali bagamba tebakyetaaga bakozi. They're expanding, Ono kituufu. gearing up. Naye ate mbubba bagenda maaso n'okugaziya omulimu gwa kampuni. they found Balina kye beetegekera. Kirabika baazuula kiwa ya virus. manufacturing and marketing. Balabika bagenda maaso na ku manufacturing wabula bagenda gaziya akatale. Kiba kitegeeza beetaaga abakozi mudidi. It's for all of us. Ffenna tujja kuba tufuna emirimu. We don't know that. Ekyo tokimanyi leka kyesibako. Kiyinza okuba kituufu. How long would FDA Wamulowooza FDD eyinza twala bbanga ky'okwapulivinga eddagala lya bufuluma katale. Field. Federal Drug Authority. Why are you so Lwaki oyagala okumanya gwe? Is something you want to tell us? Waliwo ekyoyagala otugamba? Am I infected? White? The answer is no. Bw'oba oyagala okumanya nti ndi infected answer erina edda. Right, but someone you know isn't We all right. know Alisa omuntu gw'omanyi ateekwa kubanga mulwadde. pandemic. Nice of Ky'olina ogezaako okumanya nti endwadde ekwata buli omu. Kye tumanyi nti eri pandemic. Tubuulire. Yeah. Hey. So what relative is it? Is it your mum? Kati maama we ye mulwadde. Your dad? Taata we ye mulwadde. Sister? It's my partner, okay? Patana wange ye mulwadde alina ekirwadde. They're discounted to employees. Yabadde tasobola gezaako kufuna ddagala. Lwansonga bali tuna ssente buwanana. Kyokka ate omukozi bamusalirako ko n'asobola okugezaako okufuna eddagala. Kati oli ye kyamuleese kufuna mulimu bamusalireko ku ssente z'eddagala. Atwalire pata naawe. You won't want to commit career suicide on camera. Bwe mba mwagala committing career suicide ku kamera. Musobola okukikolera wano. Radio situation. Kati oli bakitegedde nti alina pata naawe mulwadde wa kavirus. Answer right. Ekyamulese wano at least gezaako okuba nga afuna omulimu. Oh, really? Asobole okuba nga afuna ssente zisasula eddagala asobole okuba pata naawe. If memory serves me correct, the only rules in here are our rules. Nze nzijukira bulungi omusajja yatugambye nti amateeka agali wano mu nnyumba ge mateeka agaabwe. whatever they like. Kati basobola okukola kyonna kye beetaaga mu kaseera bwe bakyetaagidde. Congratulations Kati gwogeze kweyogeza musimanyi olina pata naawe mulwadde. for that. Kiba kitegeeza tofokasize ku mulimu wabula ofokasize kufuna Well, ddagala. dead in the water, honey. Oyo ayinza okuba tagenda kutwala bweru naye kakasa bagenda kukugoba gwe nkubuulira amazima. Listen to him. Wama tomuwuliriza. Get through this together. Tugenda gezaako okuyita mu kino ffe embiriri. Need your help. Weebale wabula seetaaga buyambi bugwe soko neesonyiwe. Situation isn't a weakness. Gye mulina ogezaako okumanya nti kino si weakness yange wabula ge maanyi kwesiizira. Well, they're smart enough to realise that. Abasinga muyinza okubeera temuli bagezi gezaako kimanya wabula kyemanyi bakitegeera. Would assure him that the treatment my partner needs will Nze njagala ogezaako omulaga nti treatment patana wange gye yeetaaga bw'anaagifuna ndi committed ogezaako okolera kampuni nga bwe kyetaagisa. Kagenda okannaki akagezezaako bannyonnyola. He's lived behind walls for years. CEO abadde emabega w'ebisenge okumala ebbanga. Has even seen him since. Teri muntu yenna yali amulabyeko kusya Katonda. Wanted to hire an. Okujjako aba bamusemberedde. This is the way he did. Era bw'aba yeetaaga sekuritale eno yengeri gy'asobola okugezaako kikolamu eno process selection process gy'aliko. Ayinza okuba yeetaaga sekuritale. Waliwo kabaka gwe baakazaako erya CEO yali medical researcher yakola research okuza ku virus yali egenda maaso n'okutta abantu n'akola eddagala ng'osobola oddimira n'obeerawo. You may have run out of ideas, but Naye nga bagamba nti okusiya ku ddagala lye yakola Talking to him. yafuna billions 2
kusya ku bantu yali atandise okugezaako kubanga agabira eddagala ninga kavayirasi kakubaamu ninga bw'omira eddagala liri osobola okubanga ninga abantu bali bafiira ku rate ya waggulu nnyo kamala naatuuka ekiseera okujja ku sente gye yali akola ne bagamba nti okusya ku market engeri gye yali edidimaninga yatuuka ekiseera ng'afuna biliyoni zinkaaga eza sente kakalino bagezo kizuula ng'alabika ayagala gazi ya market ng'alabika alina nekyakiyazudde oba si kiyazudde kiwa mu kifo ky'okubanga omira eddagala n'obeerawo ng'olimira bumizi akawuka ne kakuviiramu ddala. What have we here? Kiki tulina wano eno yali medical researcher. So? Ono yasooka n'afuna layita okuva mu oli kwe kugireeta ebbali njagala olabe. It may have an effect if the papers have been chemically treated. Ono yagamba nti heat It's not. oba omuliro gusobola okugezaako okubanga gulina effect y'amaanyi ku lupapula singa babaako engeri gye baba baluyiyiza. What are you talking about? Kiki oyogerako? H2O? Oyogera ku mazzi. We've already tried H2O. Twamaze dde okugezesa ku mazzi. Oli yafuse ku lupapula Connected to you could pump. omubiri gwaffe gubeeramu amazzi. Anti kyolina okumanya olaba payipo zino ezitwala amazzi basobola ozipampinga mu likidi yonna. Stein. Si bwe kiri Einstein gwe. Good Lord. Katonda watu mutuufu kwe kujja asooke yekkaanye. These aren't infrared at all. Zino si infrared nga bwe nabadde ndowooza. Right. Zino dark lights. So your safe lights were in a dark room. Zino safe lights zikozesebwa mu dark room gye bafulumiza ebifaananyi. Must be photographic paper. Kiba kitegeeza nti eno photographic paper. You hope. Bw'osuubira Developing photos isn't a one. okudevelopinga ebifaananyi kiba kitegeeza nti olina okuyita mu kemiko biki. Color photography. Bw'oba onoonya kala photography From a white background, all you need is naye bw'oba onoonya ekifaananyi ekiddugavu white background kiba kitegeeza nti weetaaga kemiko emu yokka. Let's do this. Tukigezeeko banaye mulabye mutya ne bajja njagala olabe. Amen. Nze bwendi tewali tabu kyekiba tukola kagaino balina okucreatinga smoke. When he thinks a chemical shower's a bad idea. It'll be diluted. I doubt they want to hire damaged goods. But kyema kiri kimu kyokka nti webeera kemiko esobola okugezaako fulumya ekifaananyi okuva ku lupapula luno He thinks worth. ekya black ejja kubeera ya tabu naye ebiseera ebisinga nti bamanyi ogidayirotinga kagaino ono kata yasituka n'akwate kubadde mu maaso gwe ssebo you're deaf but not dumb, eh? nti woolabika oli kiga naye ate toli musiru. Ono kyava alinnya waggulu kegeno nakyala omu akola bukubiri lwasonga alina kupata naabwe mulwadde wa kavayirasi kyokka eddagala likulwa sente buwanana naye ng'okusinziira ku ngeri gye boogera ku bakozi ba kampuni bagamba nti abakozi ba kampuni bw'oba okolera kampuni eno bakusalirako ku ssente erigula eddagala kene yagala afune omulimu asobole okuba nga pata naawe eddagala yajja akoleze kyekimutobesa babi mukazi wattu bakyali ku nsonga yogezaako okumanya ekibuuzo gye kiri. No worries, love. Let me. Yoli Brown yeewunyiza kannakyakali ke bayise dak olw'enviiri zaako yeewunyiza n'akagamba gwe ssebo nnyabo bayofamacutiko wamuyigira ludda wa. Let's go. Kale tugende mu maaso bakitegedde omusajja ayinza okuba ayagala either gazi ya katale oba si kinga anoonya sekuritale ayinza okumubeera ku pembeeni kubanga sente gyakola kati sente buwanana jasi ofulumya eddagala lisobola okugezaako okubanga liyamba omuntu okubeera kuki naye oba towonye ka virus naye nga kakulimu naye nga osobola okubeerawo. Ono yakuliyetinga smoke buteevu amazzi ne gayiika naye nga babala muli bagamba nti neyinza okubeera kemiko. Well, it should take a few moments. Waayi kiyinza otwalamu eddakiika etonotono kyokoleke tulabe. Bakiwa muteeka okuba nga muyitamu chemical list ne bweba tefulumya bifaananyi bya kala naye ate ng'efulumya ebya black and white ete okubeera ennyangungu ono gikukuza amaaso nga tewali kirabika. Yasooka okukola sooka kuwunyako kulyaga amaggi gaddala boyi twatobedde gano mazzi gaddala wota H2O yennyini oli gino. Brown yaseka n'okuseka ekibuuzo kifuuse olubu kati onagera okusa amaaso nga talaba lupapula lwe yabuuza olupapula lwange luli luddawa Has anyone seen my... banaye waliwo ndabidde ku lupapula lwange kumbe kino
mukwokya mukazi wattu agenda okuzza amaaso kyava alengera gaadi yakwata bukwasi kubo kujja waali mukazi wattu yakanda agamba nedda omusajja yamukwasiza lupapula lwe yayokyeza ate nga babagambye kasita ogezaako okuspoilinga olupapula intentionally oba accidentally you are disqualified. Musiru gwe kasiya sebo kiri kyamukwasiza lupapula lwe ng'ayokya mukazi wattu yabadde tamanyi oyo kati ali disqualified. Toyina ngeri gy'osobola kinnyonnyola kino kye kikikoze alika musaaga abo babiri sofa bali disqualified. Ababadde 8 bakyali mukaaga sofa kati dakika basigaza zizira 35. What did you just do? Kiki gwe sebo kyokoze? What I had to. Ekyo kyembadde nteekeddwa okukola. I should punch your lights out. Naye mbutuufu kakube gwa amataala ngazikize bw'agamba lights out. What did you do? Ki kyokoze ate gwe? It's not what he did. Si kyakoze It's what he said. wabula kyayogedde. Ki kyayogedde? Lights out. Agambye lights out, lights up. Amataala no gakozesa voice ddoboozi. That's better. Awo no si wabi. Lights out. Lights out ne Light gavaako up. lights up ne gaddako Voice activated. gali voice activated. They're playing with us. Katonda bano abatumbavu bazannya naffe. Okay, from now on, everybody watch what you say. Okuva kati mwegendeze bye mwogera ate gwe baba bali wano kwe kuwulira oli atintima naye musiru n'atitima kigasiya ye kino kyakwate kuba ekisooka kijja waali naye gwe Down the next. Can't write on this anymore, can you? kirabika tokyasobola gezaako kuwanira kino si bwe kiri tokyasobola gezaako kigumiikiriza musaatu ali maziga. Are you hungry, mate? Simanyi enjala ekuluma seya Hungry? enjala ekuluma seya Yeah, I'm really hungry. kuba nange mbutuufu enjala yannumye dda. Yeah, though, are they? Go on, rip it up. Oi! Waye gwe sooka olabe sooka osituke What did I tell you before? gwe kiki nagambye mu kusooka Right. yagambye omusaya muveeko kyava asooka amukwasa olupapula ekwata wadde kikwata wano bwoti nyweza Will you stop? osobola okulekerawo kyokola yuza woti waluyiza abeera disqualified bamukuba bugobi Again, White. White ki kyokola bannaye That's a good boy, go on. wama sikasikasika musaatu olupapula n'aluyuza genda mumaaso yuza kiraba omusiru ono lya enjala webekuluma tingatinga okube mukamwa n'aluzingatinga mukyatu. Selection process baaba okuva eri gye bavudde otuuka eno ku final stage tebyabadde byangu era ne Rodi Muntandikwa yabagambye munda atusonyiwa ku buzibu bwe tubayisizamu ngo kasseko n'obulumi wabula kino kyo kibadde kirina okukolebwa era kibadde kyetaagisa. Oyo kati afulumye basigadde 5 And then there were 5. kati tusigadde 5 nimwagayo no bakikyayagala Doesn't do you justice. ebyo byokola tebirina kye bikuleetera mu bwenkanya. You said we should cooperate. Wagambye tukolagane. So I lied. Nabalimbye. Lied. Lying is not against the rules, is it? Okulimba tekimenya mateeka wano. Anyway, you don't have to listen to me. Temulina nakumpuliriza bwe mba temwagala. You're a bay. You should thank me. Mwandibadde munneebaza bwebaza. You should thank me. Mwina mulina kwebaza nze. Down the field, so you're odd. Nsobodde okukendeeza odds mwe zisobole okubeera waggulu. Front of us. And you can forget about any more help from us in finding. Weerabire nti tetugenda kuwa wadde ekintu kya kuyamba kuzuula kibuuzo. Who needs my help? Mwe mwetaaga obuyambi bwange. Because I figured it out. Kubanga nze ekibuuzo nakitegedde dda. What is it then? Kati kibuuzo ki lwaki totugamba? Should I? Lwaki mbagamba? If you don't,
Otatugamba ngena kusekula kikujjemu. You're full of shit. Nigojjudde busambwa gwe. From the start. Kuva mu ntandikwa bulijjo obwedde otuzanyisa. He wouldn't tell us if he did. Najja tugamba Assist. ne waba akimanyi lwa nsonga narcissist. Sticks and stones, love. Otandise ebintu byeggwe. You say that to all the boys, don't you? Ebyo bwotyo bwogamba abalinzi. With narcissistic personality disorder. Nze nakizudde nti Lord oyo alina kye bayita narcissistic personality disorder. Grandiosity, a belief in one's uniqueness, Omanyi bagamba nti omuntu alina embeera eyo. an excessive Alisi aba alina ebintu nga mukaaga emitendera nga 8 gyagwamu. intended Beefula nnyo abakabi, Floyd. beefula nnyo abeemanyi, beefula nnyo abagezi, beefula nnyo abaagala okugezaako okubeera mu buyinza. Buli kimu kyonna kiba kyetoolodde ku ye. In an attempt to that list, the tendency to see through all the bullshit that's... Yongerako n'ekiyambo nze esobola okugezaako okulaba mu busa bwonna okusinga abasigadde. Let me take it for you. Ng'eyigwe kankuseka obuseko gy'engumi gasiya ku mbaavu. Waliwo kano ke baakaggyako kaddaaka kannakyala. Gira kabagambye nti ko kasoma psychology. Era nga kasobola okugezaako okutegeera kye bayita human behaviors. It was necessary. Ekyo kyo kibadde kyetaagisa bannaayi. He's a resource, if nothing else. You don't like someone, outwit them. He's an enemy of the... Bwe muba temwagala muntu at least musinga amagezi koona abadde afuuse mulabe gye tuli. Musekudde ennyondo. Kwe kujjamu ekiga enniga. You gonna give me a hand? Mugenda kunnyambako wano oba mugenda siganga mutudde butuuzi. Brown kwe kujja muyambeko. Kanakyala kabagambye nti oyo narcissist. Alina kye bayita narcissist personality disorder. Era ne kagezaako bamenyera emize gy'omuntu abeera mu condition eyo. What are you doing? Gwe kiki ogenda maaso n'okukola? That it can't cause any more trouble when he wakes up. Ngenda kakasa nti bw'anaaba azuukuse takyasobola gezaako tuleetera mitawaana. The sacrifice is right. Fair treatment. Forwarded it. Kino kigenda kuba kiyamba ffe. Dakiika ziweddeyo. See? Olaba? I put him down. And suddenly, we're cooperating. Musekudde n'azirika katutandise okukolagana nga bwe kibadde kyetaagisa. N'asooka mugyamu engato. Kyava asooka akwata stokisi. Gwe yasama gasya. Mba gwe yasama. Stokisi n'agimusooseka mu kamwa. He's a talker. Ono mwasamu. Tulina okugezaako okuba nga tukakasa ntaddamu twasamira. N'alyoka akwata ettaayi ye. go further than this. He's right. Naye mutuufu twandikoze ekisingako wanene ekyomusibira wano kono mutuufu. Slide him out. Nze ngamba tumwekike tumukanyuga ebweru w'oluggi. He ejected 2 of us. Why shouldn't we eject? Yakafulumya abantu babiri ab'omukufe lwaki tuba tetumufulumya ono gasiya. If you prefer. You don't believe in forgiveness Gwe tokkiririza mu kusonyiya. Forgive him afterwards. and your gospel of cooperation. Kati ate enjiri gye waba tutugamba ey'okukolagana. I'll tolerate anyone. Nze nsobola okugumira oyo asobola okugezaako okuba nga agumiikiridde embeera kuba buli ono gasiya kitobola. Those in favor? Nze ngamba tumufulumya ebweru abeetaaga tukikole. Basigadde bana. Babiri ne bawanika babiri ne bagaana. To each his own. Katugenda mwetika tumufulumya ebweru. Ate batugambye omuntu yenna afuluma then abeera disqualified. Okay. Oli kyava awuliriza. Selflessly about this. Muyinza okuba kale temwaga tugezeeko okwerowoozaako ku kino wabula njagala mwerowoozeeko bulungi nnyo. To leave this room for... Singa okwate kubo n'ofuluma ruumu emu obeera disqualified. He's not choosing to leave, is he? Ono omusajja tannabasalawo okukwata kubo fuluma ruumu kiba kitegeeza mu aba bamulondedde tabeera disqualified. Mwe muba mufulumiza si aba yeefulumiza. Omusajja agambye nti singa olonda if you choose to leave this room obeera disqualified. Gaya abatalonze mwe muba mumulondedde. Okay. Kati kikyagenda okuba tumuleetere kusanyawo olupapula lwe. Go on, White. Genda maaso gwe White. It's your turn. Go on. Genda maaso njagala oyonoona olupapula gw'omwennyini. Yangwa. Kaganyisebo. Look, we've less than half an hour left, and we still don't know the question. Tusigazaayo obutasuka kitundu kya ssaawa kyokka tetunaba kumanya wadde ekibuuzo. Waliwo akababuuza ne kabagamba ddala mbutuufu tetukanyi tugenda kunoonya ekibuuzo. Naye ekibuuzo bwe tunaakinoonyeza eddakiika 73 ng'ate kyetaagisa eddakiika 73 okiwandiika. Ansa yakyo tuba tusiraanye. Kiba kirungi ne tunoonya ekibuuzo ne tunoonyeza kale eddakiika nga 73 naye nga kyetaagisa eddakiika emu okiwandiika.
I need medication. It's bana inetaka ddagala lyange liri mu nsawo awo. What does it matter? Ddagala lya kikono kirina amakulu. All right, it's a pill. Kale piiru. Hour on the hour. Okay, that's right now. Inogezako jimira sawa ku sawa. Oluvannyuma lwa sawa inojimira. Condition is treated that way. Waliwo condition emu yokka omuntu gyasobola okuba nga ali treated mu ngeri eyo. You're infected too. Kiba kitegeeza naawe oli infected n'akawuka. That's more than justice, that's... Mutuufu lengera ekiri wano. If you don't believe me, just untie my arm. Bwe muba temunzikiriza kale munsumulule nkwate mu nsawo nzigyeko ekerenda nyina omireko erenda. Nice try. Weebalegezaako ssebo. Pathetic, actually. All right, take it yourself. Kale mulizigire mmwe bennyini. My left pocket. Mukwate mu nsawo yange eya kkono. Come on, I'll do what you want. Kirina omwedda kyasama naye nakyo kyennyini kirwadde kya kavayirasi akali katta abantu ekuyanja wabula nga kirina ssente ezigula eddagala erisobola okugezaako okubeezaawo kwegamba kiringa bonolabo mulwadde wa siriimu nti bw'abeera ku makerenda buli kaseera asobola okuwangala ebbanga ggwanvu. Kali ne kavayirasi kali bwe kali bw'obeera infected naye ng'okolera ku ddagala obeera infected naye ng'okolera ku ddagala. Ani yalituta eddagala lyange lwakubangako katabu singa ova ku ddagala bwoti kikutwalira ddakiika mu ddakiika. Shock, coma, then death. Osooka kankana n'ogenda mu koma then n'olyoka ofa oluvannyuma. Minutes. Then kitwala eddakiika 30. Process eyo. I'll be out of it for good, all right? A taste of your own medicine. Ndowooza owulira bwe kibeera singa oba otesiize ku ddagala lyo obwedde okyunya banno kandawe ke kasiro gezezeeko kifo esinga. Brother, if you start to convulse, kasi otandika ogezaako okugewuka then we'll gladly help. n'okuzolikana gwe totya nja kuwa eddagala nze mwennyini. Kali n'asooka azirikamu 30 sekendi naye nga abagambye mbw ali infected. For now. Azirise kono mu kaseera kano azirise. One way or another. I wouldn't be surprised if he was a plant. Nze sobola kwewunya singa yabadde plant. Kind of thing they do to stir up our internal dynamic. Manya ebiseera ebisinga kye kintu kye basobola okugezaako okukola okumanya kiki tugenda maaso n'okuyiiya. So, we've seized back the initiative. Or you have. Oyinza okuba nga gwe kikozi. See, he's not smart enough to be a plot. Olaba ono omutumbavu tasobola kubeera mugezi kimala kumuteeka mufe. Wabula gwe oli mugezi kimala. Oyinza okuba gwe oli plant. Don't be absurd. Leka kubeera musiru naawe. You claimed to be a qualified Waŋŋambye nti oli qualified practitioner. student, psychologist, wabula toli practitioner. And reverse psychology. Nze manyi kye bayita psychology ne reverse psychology. Your true role in this fast into accusing other candidate of playing your part. Nkimanyi osobola okugezaako tugewusa It's a psychology, is he? ne tuvunaana omuntu omulala nti ye plant ate nga gwe plant. In the subject. Well, that sounds like the perfect foundation for a career in, say, Agamba nti ye yali akozeko kye bayita amateur psychology. Wabula kati gwe olabika omulinamu ne degree. aren't you? Yengeri ensufu gy'osobola okugezaako okukolamu ekintu nga kino. Yeah, he's got the mouth, yeah. Oyo omusaala tetuganya ayasama nnyo. You know an awful lot about biology. Wabula ekyewuunyisa omanyi bingi ku bye bayita bio Oui. pharmaceuticals. Search. So did... Nze nakola research kono naffe twakola research boy wabula otusingako. But not all of us. At least one candidate has to be genuine. Alisi omu ku bakandidate ateekeddwa okubeera genuine. Ffenna tetusobola kubeera plant. Point is, Ensonga eri nti anyone's guilt or innocence. So it's a waste of time to try. ogenda maaso n'ogezaako okukebera omuntu omu oba gumusinga oba tegumusinga tumala budde. Has to be earned, sister. We never had cause to trust each other in the first place. Mu kusooka tubadde tetwesigangana naawe okimanyi. Choose to keep cooperating if necessary. I think it's necessary. Nze ndowooza kyetaagisa nakyagende maaso n'okupulatinga naffe ayogera amazima. Nervous. I prefer proof. Nze kisingako nenfuna obukakafu. Ono musege alabika akolera kampuni nga bamutusimbye mu busimbi. Because I like winning. Yamubuuza ku lwaki ogenda maaso n'okola kino kuba lwasonga nze njaga nnyo okuwangula ndi muntu wa jjaala. Kati nnyabo yagambye mbu at least yalina kye bayita amateur psychology wabula omukazi ono amulinamu ne degree psychology. To trust each other, now you're gonna stand there? Bana twatesiza tulina okwesigangana kati mwega kuyimya buyimiza omusajja atandika okuyintarogatinga. Okay. Gwe nnyabo Dude. Further denials will only waste time. singa ogenda maaso n'okwegana tugenda kuba tumala budde. And I'll release you. Gwe njagala omuli ekyeneetaaga okumanya ngenda kutta wikyanga ki.
Wechangaki. Okay. Kali. Work for them, but they didn't put me in here. I heard about the job internally and applied. Ngagamba tutaganyi kali company abadde agikolera. Wabula. Sibe bamutadde wano. Ye yawulya buulizi ti waliwo vacancy n'agezaako ku applyinga. What we want to know. Katogera tubulya kye twetaaga okumanya. Because I don't know anything. Amazima sina kyemanyi ky'amakulu. Goes office. He hires his staff personally. Nze kyemanyira ekintu kimu kyokka. CEO abantu be bakozesa aba hiringa personally kweka baba hiringa personally. Trust is a devalued currency in here. Olina okumanya nti obwesigwa kye kintu eky'amakulu kye twagala munda wano. Njogedde byenjogedde. Lodi n'akwata ekkubo kyava ajja ebbali. No Brown tasaaga. Yasooka n'afuna olupapula. Kyava asembera n'aleeta akatebe. That's funny. Kiri funny. How something so simple and inoffensive as a piece of Kyewuunyisa ekintu ekyangu bwe kiti. when placed in the wrong hands. Bwe kiba kigudde emikono emikyamu ng'olupapula. Kiyinza okubeera kya ttabbu eri obulamu bw'omuntu. All from one slice. Kuyisaako buyisa bwoti. Kusalako katini bwoti. What are you doing? Kiki ogenda maaso n'okukola? And within the time remaining. You're going to torture me? Ogenda kuncunya. Do something! Mubeeko kye mukola bannange. What are you doing? Gwe ssebo ki ky'okola? Doing. Meaning what? You've done this before? Kyokka wali okikozeeko. I thought you were a gambler. Nali ndowooza oli muzanyi wa zzaala. Yali abaddeko sooja ssebo. Yabagaa buli sooja abeera muzanyi wa zzaala. Especially sensitive. Kati tuteeberezaamu singa mma kiyisizza mu kafo akali sensitive tugeze nga ku bisambi. No, it isn't. It's mine. Agenda okuzza amaaso ngono baabimuyisaayisaamu dda. What have we here? Katonda sooka olabe ki kye tulina wano. It seems you got there before me. Kirabika waliwo eyabikuyisaako dda nga sinnaba nze. Valued at work and at home. Ku mulimu kirabika bakuyisaamu amaaso ng'ogasseeko n'eka. So you study psychology to find out why. Tell me I'm wrong. Kirabika kitaawo yagendanga amaaso n'okucunya mu ngeri y'ekisiru. N'osalawo okwate kuba ogenda osoma ebya psychology. Omanyi lwaki kitaawo yali akuyisa bw'ati? I don't know. Amazima gali tisina kyemanyi olimba. Sina kyemanyi go ge mazima. Question. What is the purpose of this exam? Njagala ombuli epapasi ya ekizaamu eno ki? Omugaso ogwayo gwa kiki? Fucked up are you? Dakika nno ziwedde basigaze eddakiika 20. Fucked up. Yamuyisaako. Gwe nawe toseguka dda wansi. Don't interfere. Gwe saagala onnyingirire. Ono omukazi agenda kwogera kama mbayi ni mbayi. Bamututaddemu ateeka okuba amanyi ensonga lwaki tulina okugenda maaso n'okukola ebigezo bino. Mukazi watu yabagambye ne mwankubadde kale sigana nabadde bakolera. Wabula nawulira nti waliwo ekifo. Nenkwata application nengezaako ku applyinga. Oh, by all means ask him for help. Mubuuzi musabe obuyambi. It's nothing personal. Kino si kya buntu. What you know. Yakakwata. Do this. Tokikola nkwegayiridde. Why? Ngenda sooka nkasale mu liiso. The kind only unbearable pain. Katanaatu. Mukazi wali bimuweddeko. I told you everything I know. Banaye nkubulidde buli kimu kyonna kyomanyi lwaki toota. Nkubulidde buli kimu kyonna kyemmanyi. All the threat of it. Mbadde nkutiisaamu. She's telling the truth. Ayogera mazima omukazi ono. Byonna byayogera mazima. Sorry. Munaasonyiwa. Wabula mbadde nyina okukakasa mbu si plant gye tuli. Oli kwe kumusumulula. N'akwata ekkuba engeri gy'alina kasooteepu emabega. Oba kapurasiti emabega ku kigere ku kisiigiiro. N'akamusimba ateeke ku kisago oli kyabadde amutaddeko. Wabula obudde buweddeyo kati basigaze eddakiika tono ansa balina okugiddamu. Kyokka ekibuuzo tebanaba kifunira sofa. Kakaino baba bali ebbali. Kwe kuwulira ekikankana. Lodi no kirabika atandise okuyugumira. Tandise okukankana. Laba tabu.
You wanted convulsions. Wabadde weetaga convulsions. Kirabika lwodi process yuyi atandise ogiyitamu. You think he's faking it? Oza akifakinga. It's genuine. Nedda ssebe ekyo takifakinga kiri genuine. Oyo omusajja kirabika endwadde agiina. She died from it. I'm a carrier. He's not faking. Era nga amugamba nti nze nalina girlfriend wange yafa ndwadde eyo. Nze golaba wano ndi kaliya. Okusiya ku ngeri genda process gyalimu tafakinga. If anyone took it, own up now. Kati tulina okufuna eddagala lye. Yenna alina eddagala lye tulina okugezako muyamba mu kaseera kano. All right. If we can't trust you. Bwe tuba tetusobola kwesigangana kujjayo eddagala eryo, then tuba tusigalidde kweyaza. Baseze bagende maaso n'okweyaza. Beetaaga kuba musajja ddagala lye. Buli omu yagenda maaso n'okwaza munne. Lwodi akyali mu kutintima. Kono ku ffenna tewali aliina. Gun. Oyina kiwingamu yenna koona ampeddeko. Obadde oyagala? Really? Nekakwate kuba okolekera ku ntebe ye. Kagenda okuzza amaaso. All soldiers are gamblers. And all gamblers are cheats, I've found, given the opportunity. Bona basojja babeera bazanyi bazaala basinga. Wabula kyemanyi nti buli muzanyi wa ddaala era muyaayi. Was never any pretense about White. Let's think about this selfish. Njagala olowooze ku kino boy. That's not selfishness, that's murder! Omusajja ono singa tumuleka n'afa bubeera butemu. You'll recover from comas, yeah? Not this kind. Sink too deep and it's irreversible. But that pill... Singa akwate kubo n'agenda wala kiba kitegeeza tajja kudda ngulu. Naye singa tumuteekamu ekkerenda eryo ng'obudde bukyali ajja sobola okudda engulu. We're saving his life! Tutaasa bulamu bwe wano gwe ssebo. Nje mulimu oyo Kasiya. Bw'alikola terigudde ebbali ati. Ligudde waneeno. Balina okwate kubogezaako dijjayo. Leka ngezeeko tofaayo, leka ngezeeko. Najja ayiseewo engalo. Ekkerenda ligudde pembeni. Bano baagala kumutaasa bakimanyi singa agenda wala okusiya ku condition gy'alimu. Then aba agenda kufa bufi. Kyali mu kutintima. Eri virus oba olina okuba ng'omira eddagala buli luvannyuma lwa ssaawa. W'omiisingiramu eddakiika 3 obeera mayiti. Ye virus ebadde ekyasiza okutta abantu. Wabula akasajja katanaba kumanyikwa linnya kanyini kampuni bakakazaako CEO. Kaali kayiyiza eddagala ng'osobola oddimira n'ogezaako okuwangaala. Era nga nakyo yabagambye nti longevity oba obuwangaazi kyekintu kye bakyasiza okudiringamu. Babagamba tubawadde eddakiika 8 wabula kigenda kuditamininga emyaka 8 egy'obulamu bwamwe nga mukolera kampuni eno. Banaye omusajja atandise okuvaamu omusaayi. Condition etandise okwononeka banaye tumufulumye ebweru. Tumufulumye ebweru tumutaase. Ono kyava asooka alowooza. Yajjayo ka clip. Kakwata enviiri ze. Rodi agenda. Like what? I'm not a doctor. Wayinze kiri musawo lwaki onneesibako. Muyambe. Kati laba obusiru. Ono yadda ku kamera ng'asaba buyambi. Balina kumwetika mufulumya awubeera disqualified. Tokkirizibwa communicatinga na invigilator wadde guard. Ku condition ki oba condition ki. Oyo Kasiya bamufulumya bweru kalino basigadde basatu. Unakyali mu condition ya bulalu limu kutintima. Kujja bamuteekeyo akakerenda. Kali kakolerawo. Musala ne bwalya ssente. Kali sebo kakujja engulu. Nasooka kwesa musate second. You weren't wrong about that pill.
oyinza okuba wadde mukyamu ku kerenda omusaala alabika tagenda kudda ngulu. Gwe You can hear me. gwe sebo oba osobola okumpulira zuukuka oza sikuwulira. Ekisajja kijja engulu kwe kujja bamusume kayino bakyali bana tonkwatira gasiya. I have it too, brother. Nange nyina endwadde brother. Thank you. Kati oyagala nkwebaze mbu olw'okuba olina ekibadde. Kega endwadde eri yali eridde kumpi ensi yonna. Era kyova nakyala bagambye yali efuuse pandemic. Nga buli omu waliwo possibility okuba nga agirina. It's a life. But you're good at that, aren't you? Lodi yasitukira mu kwasama nga bw'omumanyi. Wow. Kale 4 down kirabika tusigadde bana. and only 10 minutes on the clock. Tusigaze eddakiika 10. Basigaze eddakiika 10 ku kinaana kye baabawadde. Ninga n'ekibuuzo kyennyini tebannaba kimanya. I felt you'd take it, you know. It's a room not big enough for both of us. Gwe nategedde kirabika ekerenda wali tutte. Gwe Brown tetwawukana mu mize gyaffe. That's the spirit, Brown. Ogwo gwe mwoyo Brown. N'okubeera lw'ekyafu tolaga kisa. If you remember me taking it, you'll remember the promise you made. Kati bw'oba ojjukira okuba nga nabadde tutekerenda lyo. Gave you the Kiba kitegeeza nti ojjukira promise gye wabadde otukoledde. in return. Wateeseza n'otugamba mbu singa tukuwa eddagala ojja tubulira ekibuuzo kye ki. Katubulire ssebe ekibuuzo kye ki. Do ya? Nimuleka temukifunaye. Let me spell this out. Leka ngezeeko kibanyonyola nga bwe kitambula. There is no question. Teriyo kibuuzo. Huh? Kituufu. Oli musiru. It's one. Well, not the kind you're looking for, anyway. Ekibuuzo kiri kimu nga muvudde ku kino mwe kye munoonya ekyokuwandiika. Kati kiri kisebo. Big secret. Kyekyama ekinene obwedda kyolina mbu teri kibuuzo otiye. There is one question before you. Waliwo ekibuuzo kimu ekiri mu maaso gammwe era nga ansi emu yeetaagisibwa. Malaya? Tetugamba n'omusaayi busya ku kyayogedde mulimba. Possible, whatever is left has to be the truth, doesn't it? Yamugamba gwe kyolina ogezaako tula kyonna ekinaaba kisigalidde ge mazima. What? This test. Eno test Question. kyekibuuzo And the answer is us. ate ansa beffe We're the answers. beffe ekyokuddamu. Plural. If I recall, One answer is Nze bwe nsijukira omusaayi agambye nti yeetaaga ansa emu yokka kati bwe tuba nga ffe ab'ekyokuddamu kiba kitegeeza walina sigalawo omu yekka. Okitegedde boy. Yabaga amaato n'alengera emundu ya gaadi. Guno kutumba abutyayika gwagala kubatta. Kyovula obubwedda gubagobesa omukku omu. Gwabagambye. Ekibuuzo kiri kimu kyokka. Tesi gye tuliko kyekibuuzo kyokka ate ffe ansa. Omusajja yatugambye yeetaaga ansa emu yokka. Kakiba kitegeeza nti omu ku ffe singa asigalawo kyekyokuddamu kye beetaaga. you're not going to shoot me. Togenda kunkuba byasi. And take it to shoot you. Nze singikutte kukuba byasi. Using it on us. Ngikutte oleme tusekula byasi musiru gwe kubanga kyoba toyagala okukola. Let me tell you what I think. Leka ngambe kye ndowooza. I think we're the answers too. Nze ndowooza nti ffenna tuli kyakuddamu. The team. Ffenna singa tukola nga ttiimu. When we walked in here, and all each of us can do today is lose what we've already won through selfishness, stupidity, and... Singa tugezaako okubanga tulema okukolagana tujja kuluzinga ki kye tubadde tukolerera ebbanga lino lyonna. Was right. Nga tuyita mu kwemalirira n'obusimu. We see what we want to see in here. You're a fighter, so all you can think about is being the last man standing, but they never said there was only one position available. Bano abasajja tebannabagamba nti balina ekifo kimu kyokka kye baagala okuwa omuntu. And you hear what you want to hear, right? Gw'owulira ekyo kyoyagala okulya si bwe kiri. What corporation doesn't know how many positions it's got available? Naye kati gala mu butuufu gwe oba otunula corporation kika ki etamanyi bifo byeyina abantu bye beetaaga kukozesa. CEO kika ki atamanya nti neetaaga sekulitale okusinga otuyisa mu processing eno. And the rest is fantasy.
ebisigadde byonna njagala okimanye nti birooto. Eddakiika wasigadde mukaaga njagala olabe. White, stay back. White sigale mabega. This ain't worth killing for. You seem to think it is. Golowooza tekiri wathe kutta. Nja kufumita ebyasi. Worth dying for. Kiri wathe ssebo okufiiririra gulabika oli mu muzannyo. You started this, now it's in play. Kino gwe wakitandise kati kiri mu muzannyo tewali kyakikolera. Door then. That won't break any rules. Emundu gikanyuge wansi efulume. Can't shoot me. Lwaki tosekula bubaawo kuba byasi lwaki tokuba wano. Can't shoot me in the head, come on. Nsikule ku mutwe onzito ozigyewo. Eddakiika wasigadde 5. Yeah, so you can't fight who you are, can you? Tosobola kulwanisa ekyo kyoli si bwe kiri. Agenda okukuba. Temufuutuka byasi. Mukiri kuba tuyagala kuzita. Ne basooka baatika. Baabano. Mundu egudde bad. Kyabasooka mufumita peso. Nanonye mbwasi. Soja. Gwe soja nvaako. Ubudde ki? Lwaki tonvaako? Gagina abasekudde. Lwaki tekubye byasi? Agenda ogijjayo nga mulimu ebyasi. Gwe kusooka n'asetinga. N'aliteka kyemba. Kuba ebyasi nga temuvaamu. Okay. Fingerprint ID. Yep, fingerprint identification. Kiba kitegeeza alina gikwasa gaadi. Nice. Tokikola. Bw'oba toyogedde naye osobola omukozesa kyonna ky'oyagala. Kasita toyogera naye. Wamma ssebo okwata wano. Otyo. Kati emundu ekozesa kyenkumu kuva erinnyiniyo. Mwe musituke. What you want? I want to be alone. Kikyoyagala kono njaga sigala nzekka munda wano. You want us to spoil our papers? Oyagala twonone empapula zaffe batu disqualifying. Selves? Bw'oba kyoyagala tewali tabu. Omuzanyi wa Zaala yagamba kale bw'oba kyoyagala tewali tabu kye tugenda okukola. You win. Owangudde. Kangene njuza olupapula lwange osobola ofuluma njagala olabe. Nedda ssebo teweefula mugezi gwe Zaala man. Partner escort you out, we just became... Oyagala ssebo yonoona olupapula onaave wano waali ajja kuwerekera ebweru nedda ssebo. Ono nkyamukozesa gwe fuluma bufulumi luggi. Instead. Fuluma bufulumi luggi. Kubanga nakyo kigobya. Fuluma. Starting with you. Ntandika naawe ssebo gwe Mr. Zaala man gwe mugezi wano. Come on, we ain't got all day, let's go. Fuluma okola ki? Ono saawadde akabaze mbu bw'ayuza olupapula. Jjukira bw'ayuza olupapula kiba kitegeeza gaadi alina okukwata ekuba mufulumi ebweru abeera disqualified. Kati ne gaadi kiba kitegeeza alina okuva ku ono. They deserve you. Naye mu butuufu balabika gwe baggwana mulabika mufaanaganya emitima. Now you. Kati naawe fuluma. Genda ebweru. Don't be stupid, Black. Toba musiru gwe Black. Shoot. I'll be missed. You're sick. Oli mulwadde. Your death will be explained away, okay? No one outside this room even cares. Okufaako kujja kuba tekulina makulu. Kubanga teri muntu yenna bweru wa lumwe asobola gezaako kufaayo. Will haunt you. Naye njagala okimanyi ekyogenda mu maaso n'okola kigenda kuba kikuyigga. Kigenda kululumirako. I'll go. Nze kansookeyo. Through with this. Nze bino mbikoye kansookeyo. Nakyakwe kusala. Yagamba ono weetegeke. Gwebeerawo. Yatuuka ebbali ewali omulyango. Don't cry, darling. Saagala okabe gwe darling. Passenger in here anyway. Obadde na musaabaze busaabaze munda wano kubanga nawe tolina makulu. Your life. Well, anyone can make a mistake. Buli omu asobola okukola ensobi. Lights out! Kagamba kimu lights out. Masanyalaze ne gavwako. Rodi n'akuba ebyasi. Lights on! Kyava agamba lights on. Kumbe ono omusajja wattu mu byasi ebivuze kimukwasirizaayo. N'ayitawo kyava agwerudda.
ye gadi osobola omukozesa kyonna kyoyaga akasobo nga toyogedde naye nakyano teyafulumya akyali awo munda teyafulumya obulungi bweru Lodi n'akwate kubo kwe kujja nga asembera agenda okuza amaaso ng'eddakiika ziweddeyo dakiika 8 ziweddeyo najja teyafulumya obulungi munda akyali munda tanaba kuggwerayo bweru yakwate kubo najja wekali ye yabagambye nti bano abasajja ekizaamu yaabwe befwe kwegamba kino testi gye tuliko kyekibuuzo ate ekirala ekyandibadde ng'ekyokuddamu befwe kati baba beetaaga ansemu yokka okussa ku kibuuzo kye balina katono yajjukira Katala ng'agamba bw'oba otunudde bulungi osobola kweraba Katala bwe baadde bamufulumya yalese obuwani emabega Lodi yajja n'asooka ayimirira erudde dakiika ziweddeyo dakiika 8 zibaabawa kati You said there's one answer. Mwangamye nti mwetaaga ansemu yokka kati nzuuno I've done everything. nkoze buli kimu kyonna nkoze buli kimu kyonna kye mbadde mwetaaga kiwedde Nothing. oyo omukazi talina kyakoze It's me. I'm the one you. nze gwe mwetaaga nze gwe mwetaagira ddala What do you want? nze gwe mwakala kasiya kati aba yasama juira communicatinga Lodi yamukwatako n'omulaga essaawa ye ng'essaawa ye eraga nti wakyabulayo eddakiika 11 nga kituufu wabula ey'okukisenge wano eraga mu eddakiika zaaweddeyo ye atandise kwasama kiba kitegeeza nti essaawa eno baagikyankalanyizaamu agenda okugira ati nga kyekaliwo eyagiddusizaako waliwo eyagiddusizaako eddakiika zibadde zikyaliyo ye atandise kwasama nga communicatinga na invigilator ate nga kiraga okusa ku mateeka ge baba wadde singa ogezaako communicatinga ne guard oba invigilator obeera disqualified ng'eddakiika tezinaba kuggwako kati obedda ayasama nga lowooza eddakiika zaaweddeyo kumbi eddakiika zikyaliyo in actual sense wali obedda we baasamira ne bawogana ye kati ayasituse busitusi ng'atandika kuzanyira ku ssaawa yagivuze eddakiika 9 mulambirira Katonda ali disqualified Katonda watu genda okwekubanga wa nakyali ekigere kikyali munda kiba kitegeeza nti ye akyali munda invigilator ye gyali eri munda era kituufu nti ono abadde communicatinga naye kyokka nga tokkirizibwa communicatinga naye ng'eddakiika tezinaba kuggwayo gwe ssebo tugende tugende onosonyiwa ola gulina ogenda bwe bato ne bamutwala kageno nakyayi asigaddewo yekka wabula alina kyalengedde kalika katabadde bakatwala obwani bwagudde wansi kyokka ne kumeza kukabadde katudde kwabaddeko ebirawuli kyava asooka akwata ekirawuli kino n'akwata n'obuwani yasigadde sofa yekka mu kibiina wabula n'eddakiika zitambula n'akwata ekkubo n'ajja ebbali kati obuwaani buno babukola nga buli mulenzi n'asooka asika n'ateeka kalawuli n'akola nga bonola magnifying glass ekisobola ogezaako okwekkaanya akatu ne bwe kaba katininya kyava atandika otambuza ku lupapula luno akoze magnifying glass kati asikaninga ku lupapula yekkaanya anoonya kibuuzo buli Katala yabika yabadde akirabye naye nga tasobola gezaako kinnyonnyola yatambuza mpolampola amaaso baabo kati agenda okuzza amaaso okusika bwati nga bagamba question number 1 kyekibuuzo question number 1 wabula question number 1 yabadde ki
Question number 1. Ekibuuzo ekyasokedde ddala. Kyekibuuzo bonna kye badde balina ofokasingako. N'ekibuuzo kyabadde ki? There is one question before you. Najjukira omusajja nga abagamba nti wabaddewo ekibuuzo kimu kye babateredde mu maaso. Awuliriza ebigambo. Najjukira. Abaali wano. Kageno Kataago bafulumiza ate teyakomawo. Yadda. Alinga Makedo. Kyava asirikirira. Ono bwamulengera n'abaako kyalowooza. Kageno yakwate kubo najja nga atambula. Byonna atandise okugezako by'analayizinga mu mutwe. We yagambidde nga bagenda maaso n'okkaayana Kataago bwe yatuuse wali. Yadusize essaawa. Been holding back. That's your big... Babadde bakaayana. Beebuuza ki kumbe eddakiika eri zitambula. Is it? Ne bakaayana ne babuuza ekibuuzo kiri ki? The question, what is it then? Ekibuuzo kiri ki ssebo lwaki totubuulira? You really think he's behind there? Naye olowooza gy'ali emabega eyo. Behind walls for you. Nti anti abadde emabega w'ebisengo okumala emyaka n'emyaka. CEO, Chief Executive Officer wa company. The test to bring us all together. Eno tasiki bagikoze ndowooza gezaako tugatta. Kweka baakubaganyiza ebirowoozo mu ddakiika 8 zonna. See, how are we supposed to find it? Kumpi eddakiika 8. The question is written down. We just can't see it. Ekibuuzo bwe kiba nga kiwandiikiddwa naye nga tusobola kiraba. They're not going to make that easy, are they? Byonna ebyayogeddwa. Nakyo yakwate kubo najja nga asimbira n'olupapula. Wabula ku lupapula alabyeko nti question number 1. Ekibuuzo number 1. Kyekyabadde kirukayalinga answer oba kyekyabadde kyetaaga answer. Wabula ekibuuzo number 1 kyabadde kibuuzo ki? Era kibuuzo ki? Yatuuka ebbali n'asooka asimba n'obuwaani bwe. Bw'amala obusimba n'amusimba n'olupapula. Buli omu yabadde yeebuuza ekibuuzo kiri ki? Eddakiika zino zitambula zigenda kuggwaayo. Wasigadde seconds 2. Question number 1. Eddakiika ziggwaayo. Any questions? Lwadi bwe yabadde afuluma ng'amaze obabriefinga yababuuza any questions. Ono yaddamu no. Ye yabadde answer. Do you want it? Era kyekibuuzo. Buzz? Yababriefinze n'ababuulira amateeka n'ababuulira ekyetaagisa. Wabula bwe yabadde afuluma yababuuza any questions. Tewali yazzeemu. Naye nga kyekibuuzo ekyabadde kyetaaga answer. Answer yabadde erina kubeera no. Era bonna babagamba no at that time. Babadde bagenda kubeera qualified. Naye kubona tewali yazzeemu. Kyekyabadde ekibuuzo nambeemu era nga answer eri no. I have questions. Yabagamba kale siganyizeemu ekibuuzo kyammwe. Wabula nange nnyina ebibuuzo. Ono ye CEO. Ye medical research yakola eddagala libadde ligenda maaso n'okuyamba abantu. Era ndowooza yabadde yeetaaga abakozi. Obwedda abalimu nga bamutwanga Makedo. CEO for shareholders in the media. Yagamba nti okubeera CEO tekikwetaagisa kubeera mu bannamawulire wadde kwambala suuti ya bbeeyi. There's no interest in fame. Ono omusajja ye tayagala kubeera ng'amanyikwa, tayagala fame. What makes you think it was a performance? Ki ekikuleetera okuweza nti yabadde mu katemba? I found her as a scientist. Ono si bw'okukola bascientist kakensa. He's very particular about those he invites to work. Wabula buli gw'aleeta okumukolera abeera particular. Kwegamba amufokasingako nnyo tamala galeeta kasasiro okukola mu kampuni ye. Kiba kyetaagisa okuttira abantu. What makes you think he's... Gwe ki ekikuleetera okuweza nti oyo yafudde? Ambuziza kiri waka okuttirako abantu. Nambuziza gwe ki ekikuleetera okuweza nti oyo yafudde? Mukazi watu kyava akwate kubo yekkaanyi. Ono ssebo ye CEO. Ye medical research yayiye eddagala erigenda maaso n'okuyamba abantu okusiya ku ndwadde ebadde ebatta. Ono yatuuka ewali kabaka. Yajja asooka yekkaanya ekisago ky'ayina. Ng'ekisago kiringa ekigenda maaso n'okuwona. While searching for the cure, ng'agamba gye twabadde tugenda maaso n'okunoonya cure.
oba eddagala lisobola okuggirawo ddala ekirwadde ky'abantu mu kifo ky'okugenda maaso n'okubanga tubajjanjaba bujjanjabi. Rapid cell regeneration. Twakola ekintu ekiyitibwa rapid cell regeneration pill. In a pill. Eno pill gy'olengera esobola okujjanjaba omubiri gw'omuntu n'eguzimba buto ne bw'aba afunye ekisago kyekkana kitya. Magic bullet. Kibaali bakazaako magic bullet. Of life for millions. Era ng'agamba nti abantu bangi abalirindiridde eddagala lino. Katonda watu. Breakthrough creates unanticipated dilemmas. Era ng'agamba nti singa likwate kubona ogezaako ddimira. One man to bear. Lisobola ogezaako okuyamba ku bizibu byonna by'oba osikanye mu mubiri gwo. Buli kimu kisobola okuddamu ne kyezimba buto ne bw'oba oyina kirwadde ki mu mubiri. Kati obuzibu bwe tuyina. Only produce so much of it. Abantu bangi abeetaaga eddagala lino tugenda difulumya bungi. Made by a wise administrator. Kyovulaba boosi yali yeetaaga ogezaako okozesa ba administrators abagezi. With attention to detail. Ababeera attentive eri details. And a compassion. Era abeetaaga omulimu ng'ogasseko ne banywanyi baabwe bakola nabo. If you are still interested. Oba okyetaaga omulimu. Kagendo kali kye kaali kabagamba kyali kituufu. Bano abasajja baagala gazi ya market. Kiba kitegeeza nti bonna singa baali basobola ogezaako okuddamu kye beetaaga. Ye bosi kye yali yeetaaga omuntu at least ayagala omulimu, ayagala banne, ate abeera attentive eri details z'ekintu kyonna ekiba kyetaagisa mu kampuni. Si kumala gagabatukana. Kyovula ababadde babayisa mu process eno. Naye nga bagenda gazi ya market. Balina kiwa gye baazuula. Ng'ovudde ku biri ebyogezaako kufuna eddagala erijjanjaba obujjanjabi. Wabula baakoze eddagala erikuggiramu ddala akawuka. N'owonera ddala. Kyokka ate nga lisobola n'ogezaako okujjanjaba. Ne bw'oba oyina endwadde yenkana etya mu mubiri. Baakoze piiru ng'esobola okuddamu okuzimba omubiri gwo ne guddawo buto nateera. Kati kiba kitegeeza nti ku market abantu bangi abagenda odyetaaga balina fulumya lingi wabula yeetaaga ba administrators abagezi abatali basiru. Ye mwami ono gw'olaba ali awo maake naye kagezi kaasoma era kakola kye bayita bayo pharmaceutical. Ono yatula ne yeewuunya n'okwewuunya. Let's get started. Yabagamba ate waliwo obuzibu. Ffe tugende maaso n'otandika omulimu. Nze nja kubawo ngenda kukola. Tewali tabu. Ko tekaagala ffemu. Wabula kaagala kuyamba nsi. Sente ze kayinako obubeezi. Mudidi. Yakayise ekizaamu. Mukama abakomire. We tujja otandikirako okubiri. Mweraba.